Zoom Studios 256. Toba kuchogamba kola ekintu kimu kyokka nonyeza ssente tununula amaka gange kyamutwe kati kola bwoti funa manirenda omwewuleko ssente onewuleko ssente ozimpe nsasule tukole ki nze nja kumusasula oluvannyuma kyamutwe naawe ebizibu byange obimanyi kyali mu kooti tuwoza ku musango gw'ettaka okiraba kati ate nekyenyumba kiyingidde ntaasa muganda wange kyamutwe kati kyamutwe kola bwoti kwata ssente ozimpe waakiri maka goba ogatwala naye nga manirenda tagatutte bannange oganya otegera obuzibu bwange kati nawe weegase ku baganda bange baganya okunyamba nga ndi mu buzibu kale ntegedde mwagala alina muntu bataba na ssente mubati mumwagala kale hello oli otya mukwano nange ndi bulungi sirina tabbuka ntuukire nno ku nsonga kuba mpulira gano ganjokya lyessanyu eryo lyowulira munnange kansooke mbikunnyonnyole kuba nsaagala kulwawo omanye ennyumba matovu mwe twali tubeera naye amaka gange ge yandisaawo nangoba naŋŋamba genda maama kye bamukoze yali yeewola ssente bamanerenda batuusa ekiseera bazze ssente taziina bamugambye ennyumba agiveemu bagitwala bannange mpulidde ng'essanyu linzitale nga naye enseeno matovu bannaye nga yangobaganya omusajja nga yankasukira obugugu n'alyoka ngamba tambula ogende ng'alinga nga bannange atayinaamu yadde ekisa naye bannaye mukama katonda enseeno bannaye mukama asasula si yagitwala yali yagisinga mu mamanerenda kakati atejjukira nze namuyambangako ne kubya ssente tiyandabawo omusajja oyo nga twakola ne tuyita mu bizibu byonna bye twayitamu ne tupangapanga okutuuka awo ng'obumu busente bwange sebo n'ataswala nako ng'ennyumba agingobamu teyaswala nako nga nkasukira obugugu ebweru kyamutuulamu kati yatuuka ekiseera ndoza atakyasobola gisasula nga balance takyasobola mukwasaganya kati saawa zinankubira mbumuyambe okumanya ngene ensi ekyuka mumuwe ku ssente ataase ennyumba gye sitakyabeeramu engoma kye tuliko nze mpulira essanyu linzita matovu naye kaddeko ku ziro nga nange bwe yankomya n'alyoka nfubutula nze kati n'emirembe gyange nina emirembe gyange naye kati se bankubidde akaaba mumuyambe ennyumba bagitwala bamanerenda bannaye mpulidde emirembe neŋŋaba gitwala era nsese katono ngwe neeri ngasiira nagaseka kubanga mpulira essanyu linzita bannaye musajja oyo kaboneboneko ku kye yankola kati mwami Matovu
ensonga ekumpisiza lwakuba gwoganya okugenda ewaka. Twali badde tutuula ewaka ne tujoogerako nga tukkakkanye naye gwoganya okugenda ewaka ne twogera nga tetulina kitutaataaganya. Twogerere wano. Nyina ebizibu byange bimala ebindeebukanya sirina budde bugendawo ntuule kubanga bwe sirwana munaku entono bwe zinyinza n'okubula wembeera. So nsaba twogerere wano. Kale kakati ensonga ezikumpisiza ziri ensonga bbiri. Ensonga esooka yakukwebaza. Nkwebaza okulabirira omwana wange okuva ng'ali mu lubuto okutuuka lwe yazaalibwa, n'omulabirira n'omusomesa n'omujjanjaba ne mufuna ng'alina emyaka 2 mugumu nga taliiko yadde akamogo nti alina olubale alina ewakube oba kano konna. Nkwebaza muganda wange, weebale nnyo, weebalire ddala. Nga kiki weebaza? Ntambudde olugendo ompisa okuva olugendo okuva ewange nintina olugendo lwonna nontambuza nondeeta wano nga ozze kundaganga nga bwe nakuza omwana wo n'omufuna. So si gwe kutambula ogende ewange oneebalize wange otambuziza nze ng'olabye nga kiki olina okukola. Nze yakuza omwana wo ompisa Mwami Matovu. wabula ojooga. Mwami Matovu. Ojooga. Mwami Matovu kakkana. Beera musajja mukwata mpola. Tubeere bantu bakulu. Waliwo okwata empola awo. Kati kale eyo ensonga yongimaze. Eyo nsonga njivuddeko. Naye lwaki mujooga? Kakati tugende kati ngenze ku nsonga ey'okubiri. Ekyo nkimaze. Beera mukkakkamu. Ensonga ey'okubiri kati gye ngenzeeko. Nafunye amawulire ne gantuukako nti amaka bagatwala. Wafuna ebizibu amaka bagatwala naye nga amaka ago omwana wange mwe yakulira. Konze kamuyita ono tubeeko kye twogera. Tulabe nga amaka kiki ekyabaawo. Njagala mbulire kiki ekyabaawo ndabe oba nsobola okutaasa. Kakati ntegedde mu bajoozi gwe gwabakwatira akatambaala. Era ntambuziza ng'ensonga zonna ezikumpisiza za bujoozi kunjoga kunyooma kumpisa mu maaso. Kati olwokuba batwala amaka gange kyekimpisa ojje wano nangire nga bwe batwala amaka gange gamba sebo okyacyanca oli musanyufu olwokuba amaka gange gagenda kyekikusanyusiza nzijja wano binangire. Mwami Matovu nkulangidde ki nkyeyagaliramu ntya. Nze njagala tutuule naawe tusale amagezi tutaasizza tutya amaka omwana wange mwe yakulira kubaga amaka gakuliramu omwana wange ate amaka ge gatubeezawo ng'abasajja. Kakati nzijje wano twogere nga bwe batala amaka ebyo bigambo ebyo bikomyewo amaka gange binunula amaka gange. Gwasobola okunumirirwa gwe onumirirwa nga omanyi ompitaani ompita ki ompita otya nze okunumirirwa okujjako okujja okusanyuka obusanyusi. Gwe mbuulira ensonga zajja zitya tulabe we tuyinza okutandikira okubeera nga tulina kye tutaasa. Toyomba buyombi. Lwaki siyomba? Kati oyombera siganyo oyagala okuyamba naye sente zemmanyibwa nnyingi tolina wotandikira kunnyamba. Teziri mmeka? Buli obukadde 20 onaabukwata obumpe ng'ompita otya? Tolaba obukadde 20 bwe gati butwaza amaka agatudde ku ttaka. Golooza banaatwalako nnyumba ettaka banalikulekera. 2 bwokka ekintu kyajja bwe kiti. Nze nafuna ettaka ddene nnyo. Bwe mala okufuna ettaka ddene nnyo nindisiima ninjagala ndigule nkolerewo faamu. Nga nkola ki? Sente nali siinawo mu biseera ebyo. Nga ngenda wa Manilenda nga mwewolako obukadde 8 ninsasula ettaka. Ettaka bwe mala olisasula wayita ekiseera kitono nga banfeera bufezi. Era emisango giri mu kooti tuwoza ng'omanyi emisango gy'ettaka gitwala obudde buwanvu tuli mu kuwoza. Kakati sente ze newola ku Manilenda obukadde 8 mbadde nsasulako mpolampola mbadde nakamusasulako kati nga manjayo obukadde 20 mu maleyo. Naye ebbanga lye twalagaana liweddeyo ate ng'enju yange nali nagimusingira ng'omusingo. Kakati yagamba amaka gange agatwala olwokuba nti ebbanga liwedde nga ate sente sinazimalayo. Kyekizibu kyendimu. Matovu komaawo. Bagitwale. Nze twafuuka baaluganda nze naawe. Obukadde 20 bwe gati nze ngayina mpeke nze ngenda gakuwa ate sigakuwola. Wanjisebo? Ngenda gakuwa ate sigakuwola sikubanja. Sebo. Ogenda osasula oli amaka gaffe gasigale kubanga eyo ennyumba omwana wange mwe yakulira. Ebyo bijjukizo byabwe
okiwulira kati ennyumba yo bagitwale bakubanja obukadde 20 obukadde obwali 8 wasigaddeyo 2 amaka kwe gagendera. Lindako taata sente okakasa obukadde 20 ogenda bumpa ngenda zikuwa mu mpeke kitange. Nze nawe twafuuka ba Luganda bannange kitange kitange kati tufaayo tugende nkuwa ensimbi. Kakati amazima kati gosinze n'ow'Oluganda kubanga baganda bange mbalina tibanyambye buli gwe nkubira esimu agamba sirina bawoza byemalire tibanfudde nako wadde okuntasa naye gwe ovuddeyo gyontaase. Nze tugende mu banka nkuwa ensimbi ogende nazo osasula oli ave ku makaago. Kitange wuliriza nsaba onsonyiwe nsaba onsonyiwe engeri gye mbadde nkuddamu bubi kubanga saategedde mu butuufu kigenderirwa kyo. Nsaba onsonyiwe neeyisiza bubi tewali buzibu mukama. Bannange samanya nti Matovu wa bizibu bwati. Bannange Kafeero teyali bwati. Najjusa ekyansuuzawo amaka gange nenzije wa Matovu. Matovu musajja wa bizibu kati manelenda ennyumba agitwala tugenda kudda waffe tugenda kwebakawa tugenda kusula wa bannange amaka gange genda sula wewa Kafeero. Kafeero teyali bwati naye bannange Matovu. Mama oba tudeye watata Kafeero. Ekyo tekikyasoboka na Kafeero. Kafeero yanyigira nankyawo obulamu bwe bwonna n'omukazi oli aliyo tugenda mukola tutya gwe oba olaba ddala tekikyasoboka. Mukama Katonda nkusaba munnange. Bino ngenda kubidda wanze maama tugenda kwebakawa Mukama. Ejusanze bannange. Mama ate olagawo. Wewe kusasula mwana Matovu. Kalisa akasente ke kukawera bulungi kaweze bulungi obwase Luganda tugenda kukola gana bulungi nnyo. Ine munaye tonneekanya nange guno mulimu ekyo kinyalo kimanye guno mulimu munnange akasente wenkakwata nenkakuwa ate n'omulala bakeetaaga kati bwe buzibu bwokka bwe nnina naye nga nsiimi sente kati zigenda kukola era obwase Luganda buzeemu era nze nawunyiza nti sente Yusufu n'okyuka nedda bwentyo mbeera yange bwentyo sente zibeera mu muzannyo endagaano yaffe awo nze siina butawaana gamba ogumanyi bulungi mulimu guno mulimu gwennyininyini ogumanyi gamba watali sente tewali wase Luganda awo tewuba mulimu ate era n'oba olina buzibu onkoonako nze wendi ate zino sente zammwe zino sente munayi nange mpakasa kuteekawo embeera wejja nga tweyambayamba siina butawaana nange bannaye kale naye webale kuma byange Simwevuga naye agijjako. Mama enamba etasobola gikwata agimanyi kwese n'essimu yange enamba tagimanyi. Eyo yanagikwata ajja gikwata tagimanyi. Ngesekondaba tokaaba lwaki nzikaaba nga sirina wakubeera. Hello? Ani ono? Nze mama Nakafeero. Mama Nakafeero? Ungamba ki? Kafeero munnaye tukukubidde kukwetondera.
otusonyiwe byonna ebyatusobako munnange. Mbasonyiwe? Fabola batuli eno munnaku tetulina nawe tugenda kubeera manerende ennyumba agitwala. Kyogamba nti mwali mubikola temumanyi. Bambi munnange Kafeero tukwatirwa ekisobeere musajja wa kisa. Munnange era omulamu yasobya tusonyiwe Kafeero bambi tusaba Mukama. Kafeero tusonyiwe tukomeweeyo bambi. Bambi otusonyiwe tukomeweeyo. Nvaako vva ne ku simu yange. Kafeero. Halo? Ajijeko. Bade njayogera esimu n'ajijeko. Mama tokaaba.